Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ebibuuzo bino ebibiri ebivudde wa muganda waffe Muadh Abu Aslama hafidhahullah tabaraka wa ta'ala, nga tusaba okitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akuume n'abasiraamu bonna, atukuumire eddiini. Ekiseera ekitusemberedde ekiri awo kumpi ddala kyetugenda okusisinkana nga malayika ezze okutugyamu emyoyo kibeere nga kitutuukako nga tuli basiraamu ffenna abalina tawhiidi, nga tutambulira ne ku nkola y'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, nga awokka we tugenda okufuna obuwanguzi mu lugendo olunene lwe tugenda okuba nga tutandise mu kiseera ekyo, nga baganda baffe bangi balutandikako dda. Allahu alam bi ahwalihim, Allah yamanyi bali mu mbeera ki. Ebibuuzo bino ebibiri, ekibuuzo ekisooka ekibadde kikwatagana ku safaari, nga abuuza nti yakkirizibwa okubeera nga agatta essala nga tannatandika lugendo. Ekibuuzo ekyokubiri ekikwatagana ku shahada, nti omuntu ateekeddwa okwogera shahada n'ajaatula neewulikika oba akkirizibwa okubeera nga ajaatula mu mutima gwe. Katandike na kino ekyokubiri. Abamanyi b'obusiraamu bonna, kino nno kye kiyitibwa ijima. Abamanyi b'obusiraamu bonna tebalina mpawa okuva ddala ku basahaba okutuuka ku bamanyi abaliwo olwaleero, tebalina mpawa. Amakulu bakyegattako, ajma'u ittafaqu, nti omuntu bw'abeera tabadde musiraamu n'ayagala okuyingira eddiini y'obusiraamu ng'alina obusobozi obwatula ekigambo la ilaha illallah, n'agaana okukyatula ng'asobola okukyatula, omuntu oyo abeera mukafiiri, baulama tebakirinaako mpawa. Naqala al-ijma Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi kitabihi al-Iman al-Awsat. Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah yalaga okwegatta kw'abamanyi abo mu kitabo kye kiyitibwa al-Iman al-Awsat. Kitabo ekyo kya bbeeyi nnyo, kya kitiibwa nnyo mu aqiida. Kiraga oba kyali kinyonyola hadithi ya Jibril alayhi salatu wassalam. Hadithi ya Jibril alayhi assalatu wassalam emanyiddwa obulungi, hadithi ya maratibu ddiini athalatha, al-Islam wal-Iman wal-Ihsan. Jibril bwe yajja eri omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga mbuuza ku busiraamu ne ku iman ihsan. Hadithi eyo ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu esinga mu Sahih Muslim. Kakati Ibn Taymiyyah yawandiika ekitabo kitongole ku hadithi eyo kiyitibwa al-Iman au al-Awsat, nga sharhi ya hadithi ya Jibril. Mu kitabo ekyo alaga ijma ya baulama nti tewali mpawa wakati wa baulama b'obusiraamu nti omuntu agaana okwogera ekigambo la ilaha illallah ng'ayingira mu busiraamu ng'alina obusobozi obukyogera, omuntu oyo asigala mukafiri, tabeera musiraamu hatta yatalaffadha biha. Allah yagamba nti qulu amanna billah, mugambe ntukkiriza Allah. Eyo dalil yakubeera nti yajibu alqawl, omuntu ateekeddwa okubeera nga atalaffadha n'ekigambo ekyo ekya imaani, ateekeddwa okugamba nti la ilaha illallah muhammadu rasulullah, n'abeera nga ayingira mu busiraamu. Ekyokubiri hafidhakumullah tabaraka wa ta'ala, ekyo ekibuuzo kikwatagana ku safaari kyabuuzizza. Wano tugenda kulaba ku nsonga bbiri: okusala ku ssala n'okuzigatta nga tetunnatambula. Amma ng'omuntu amaze okutandika safaari, waddembe okugatta essala ebbanga lyonna mpaka lwakomawo. Essala ezoogerwako z'essala ennongo ebbiri. Abalongo abasooka ye dhuhuri ne asiri, abalongo abookubiri ye magaribi ne isha. Ezo bbiri zigattibwa. Yo subuhi tegattibwa na dhuhuri wadde asiri okubeera ng'egattibwa ne magaribi. Essala z'ekiro teziyingira mu musana, n'essala z'omusana teziyingira mu kiro abada, tebisinkana, wabula ez'emisana zisinkana. Ez'emisana zisinkana. Essala ez'emisana zisisinkana. Essala eya dhuhuri ne asiri zisinkana. Ate essala ez'ekiro ezisinkana z'essala ebbiri. Z'essala ebbiri.
nga essala eya magaribi n'essala eya ishaa'i. Era wano olwo omuntu ayinza okubuuza ekibuuzo wano nga wadde nga tekibuuziddwa naye katukifuneko kiyinza okuba eky'omugaso. Omuntu ayinza okubuuza nti bwe mba njagala okusaala layiri nga ngasse essala ebbiri ezo eya magaribi ne isha nga nzigasse, nzikirizibwa okusaala essala ya layiri nga nzigasse nga nzise amakulu nsise ishaa'i n'egisaana magaribi, awo nzikiriza okusaala layiri? Okwanukula nti naam, kubanga layiri ebeerawo ba'da salaati al-ishaa'i, laysa ba'da waqti al-ishaa'i wabula ba'da salaati al-ishaa'i, oluvannyuma lw'essala ya ishaa'i, so si oluvannyuma lw'obudde bwa ishaa'i. Nedda, layiri ogisaala oluvannyuma lw'essala ya ishaa'i. Nekitegeeza nti singa osika essala ya isha n'ogigatta ku magaribi jamu taqdim ng'ozikulembeza n'ozisaala mu budde bwa amakulu isha nga gy'osadde mu budde bwa magaribi nga si magaribi gy'osadde mu budde bwa ishaa'i, bw'okwata ishaa'i n'ogisika awo ennyini nga n'ekiyubayuba nga n'ekitangaala ky'enjuba kikyalabika, okkiriza obutereevu okubeera ng'osala witiriyo. Okusala witiri oba n'osala layiri gy'osobodde nga tonneebaka, okkiriza obutereevu okubeera nga okikola. Tayib, kaaka tuddeyo ku mulamwa. Okugatta essala tukirabye kyo tekirina buzibu, okkirizibwa ezo essala ennongo zetulabye ezo magaribi ne ishaa'i ne dhuhuri ne asiri, okkirizibwa okuzigatta ebbanga lyonna ly'omala ng'oli mu safaari. Allah yagamba nti wa idha darabtum fil ard falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah, muli baddembe okubeera nga musala ku ssala ebbanga limalanga muli mu safaari. N'omubaka sallallahu alayhi wasallam bw'atyo byakolanga mu safaari, bw'atyo byakolanga mu safaari, yazigattanga bwe yabanga ayagadde, wabula kyeyasinganga okukola kwe kuzisaalya buli emu mu budde bwazo naye ng'asalako. Ekyasinganga okubeera mu bikolwa bya Nabbi sallallahu alayhi wasallam kwe kubeera nga essala yazisaaliranga buli emu mu kiseera kyayo naye ng'asazeeko ng'ali mu safaari, naye nga yajuuzu okkirizibwa era yakikolanga olw'olumu n'abeera ng'azigatta. Nekitegeeza nti bw'oba ogisanzeemu obwangu buli emu gisaalye mu budde bwayo ogigatte, afwan buli emu gisaalye mu budde bwayo ogisaleko, ezo esalibwako, kubanga esalibwako era zeezo essatu ezeeraako ennya zezo kesalibwako, essala ya ishaa'i n'essala ya asiri n'essala ya dhuhuri, ezo salako nobeera ng'osala bbiri ng'oli mu safaari. Tayib, kaakati ekibuuzo omusiraamu abuuza nti akkirizibwa okubeera nga asala ku ssala nga tannatandika safaari? Okwanukula nti takkirizibwa kubeera nga akikola olw'ensonga tekiriiko daliiri la fil qur'ani wala fi sunna. Tetukkiriza kubeera nga tugatta essala zino nga tetunnasimbula. Ebbanga etumala nga tukyali ku kitundu tetunnasimbula tetukkirizibwa kugatta ssala okuggyako mu mbeera eya daruura, okuggyako mu mbeera eya daruura. Yeeriwa kwe kubeera nga otya nti togenda kusobola kusaala essala zino mu budde bwazo. Ekyokulabirako, oyinza okubeera mu Kampala wakati ogenda kusimbula ogenda Mbarara, essala ya asiri neetuuka, afwan essala ya dhuhuri neetuuka, n'ogisaalira katugambe ku Mandera mu Kikuubo oba ku Masjidi Nur oba ku masjidi yonna mu masajidi. Kati ogenda kutambula oyo olekere paaka olinnye bbaasi amangu ddala, asiri egenda kusiŋŋaana mu bbaasi, bbaasi ziyimirirako omuntu asaale, okwanukula nedda teziyimirira omuntu asaale. Kaakati ogenda kutuuka Embarara ng'enjuba egudde. Abaffe okusaala essala mu ngeri y'obuwaze obwannaakola ntya ng'oli mu ntebe mw'otudde, n'okusaala essala n'ogisika n'obeera ng'ogisaala wano eraakanya enzijuvu, kubanga tokkiriza okuzisalako nga tonnatandika, tokkiriza okusala ku ssala nga tonnatandika safaari. Abaffe okkirizibwa okubeera kiriwa ekituufu ky'okola ku byombiriri, okwanukula nti nno sika essala eyo obeere ng'ogisaala eya asiri era akazaayo nnya enzijuvu olw'okutandika safaari. Mu mbeera efaanaganako bw'etyo n'endala ne mu mbeera endala z'ogeraageranyiza mu mbeera efaanako bw'etyo nti omutayina ngeri gy'agenda kusaala asiri mu budde bwayo, awo akkirizibwa okubeera ng'agisika n'agisaala. Bujulizi ki? Hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, jamaa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama bayna al-maghrib wal isha min ghairi matarin wala safar.
nabbi sallallahu alaihi wasallam yagatta essala ezo nga twali nkuba wadde safari. N'abuuza nti kiki yali agenda nabbi sallallahu alaihi wasallam nagati arada alla yuhrija ummata, yayagala okujja ku umma ye obuzibu mu kiseera omuntu abeera ng'ali mu mbeera ey'akanyigo, mu kiseera omuntu abeera ng'ali mu mbeera ey'akanyigo. Era okitwala masala amalala nga kolonako katono nnyo, sijja gagaziyaako naye Allah bw'anaaba tuwadde obudde tujja gagaziyaako nti abantu bakkirizibwa okugatta essala ya isha'i n'eya magaribi olw'enkuba. Enkuba etonye baaziinye abantu baze ku magaribi. Enkuba etonye erabika tegenda eri mu mbeera tegenda kusala kubakkirizibwa okugatta okusika isha'i ne bagisalamu ne magaribi mu mizikiti gyabwe. Aljawaabu naam. Ne bafuluma abasuubuzi mu kibuga nga bamaze okugatta essala ebbiri nga basadde asiri basadde ne magaribi. Ekyo nno kiriko ijma'u sahaba, basahaba b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakyegattako ku ssala ya magaribi ne ya isha'i. Amma essala ogatta dhuhuri ne asiri ekiriko khilaafu wakati waba ulama abasinga obungi balaba nayo kikkirizibwa singa embeera yoleka nti abantu bagenda kusanga obuzibu, enkuba efuuse enkuba bakkiriza okusika asiri bagigatta ku gundi. Jumhuru bwekyo bwe abasinga obungi batyo bakiraba. Naye ekya magaribi ne isha'i kyenjagala okusimbako amannyo olw'ensonga kyo kiriko ijima y'abasahaba ate ekyo ekigambo kyaba aktharu ulama bawulama basinga obungi. Enkuba enyinyitidde abantu bazze basadde magaribi bagisadde nabo bali awo balutobotobo yejaawe olabe ebule eddakiika nazokka baziine isha'i abantu okuddayo mu nkuba bakomewo mu nkuba abange mukimaawo essala ne musaalira ddala ne magaribi afwan ne isha'i. Aljawaabu naam, mukima essala ya isha'i ne mugisala ddala lumu ne mulyoka mutambula. Ayo nkonyewo bukonyi katono naye biidhinillahi ekyo kigazizibwa mu kifo kyakyo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Allah bana batuwadde obusobozi tujja kubeera nga tukikonako. Wabula kyenjagadde mu kifo kino kyekyo ekikwatagana ku essala, ekyo kikwatagana kubeera nti nno hadithi eyo eya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala tujjamu obujulizi nti omuntu bw'afuna embeera ey'akanyigo nga tagenda kusobola kutamakkana ku sala sola mu ngeri entuufu akkiriza okubeera nga agatta essala ezo ebbiri. Mu mbeera ki ng'eyo embeera gye nkulaze, oli mutambuze togenda kusobola kusaala, ogenda kubeera mu bibaasa ebyo bidduka emisinde tebiyimiriramu katono okujjako kuyimirira abantu kulya nkoko na kunywa amazzi tebikwate kakyasi kubeera ng'oyimirizayo essala. So baliko ebyegundi embeera efaanako bwetyo ogisaala. Tayibu, kitegeeza kino nti bw'oba toli mu mbeera efaanaganako bwetyo, oli mu mmotoka yo ne famire yo mwevuga, oba oli mu mmotoka yo gw'ovuga olina abantu b'ovuga, oba muli kibiina ky'abasiraamu muli mu safaari mugenda mu ddalasa mugenda luddawa mwevuga temukkirizibwa kugatta ssala zino nga temunnatandika safaari, kubanga mulina obusobozi obufuluma ne muzisaala buli emu mu budde bwayo. Kino nno nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyakola mu hadithi eyo, hadithi gyekulaze Ibn Abbas eri mu Bukhari. Eno hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4. Nabbi صلى الله عليه وسلم yasali الصلاة الظهر ng'ali mu Madina ng'agenda kusimbula agende mu safari n'asalira akanya. Wa rak'atayn wal asra bi Dhil Hulayfa rak'atayn, n'asala essala ya asri ng'atuuse mu kifo ekitibwa Dhul Hulayfa n'abeera nga yasalira akabbiri. Dhul Hulayfa emiqaat y'abannannyini Madina eri kumpi nnyo ne Madina. Wetwogerera olwaleero Dhul Hulayfa ne Madina byafuuka kifo kimu, kibuga kimu. Naye luli Madina kyali kitundu ng'obuuka n'olyoka oyingira mu kitundu ekyekirwa Dhul Hulayfa. Bwe yatuuka mu Dhul Hulayfa n'alyoka asala ku ssala n'asalira akabbiri. Tuyigawo wano tetugatta ssala nga tukyali mu kitundu nga twefuga nga twetwala, kubanga nabbi yali asobola nnyo okukwata asiri eyo n'agisaana dhuhuri, naye asalako dhuhuri yokka n'atambula. Asiri n'agisala mu budde bwayo, asiri n'agisala mu budde bwayo. Ekyokubiri tuyigawo nti tetukkirizibwa kusala ku ssala wadde nga tugenda kutambula ebbanga tumala nga tetunnatambula, kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam dhuhuri awamu n'ekyo ng'ali ku safaari olwamala okusala n'atandika safaari, awamu n'ekyo ali mu safaari dhuhuri yagisalira akammeka 4 n'agijjuza. Asiri gye yasalako lwaki? Olw'ensonga wano wengenda wakulu nnyo wawulize bulungi, tetukkirizibwa kusala ku ssala okutuusa nga tufulumye mu kitundu mwe tuwangaalira. So simbu nga tutambudde distance yekana safaari, nedda nga tufulumye mu kitundu mwe tuwangaalira. Bw'ofuluma mu kitundu ky'owangaaliramu
okiriza okusala ku ssala. Ekibuga ekimu kibalibwanga kitundu kimu tokkiriza kisalirwamu ssala ne kibeera kiwanvu. Tokkiriza kuva Bwayise nojja nosala essala nogisalirako erudda wa Nateete. Lwaki? Awo nno oli mu Kampala. Naye singa omuntu ova mu Kampala kuli Mityana ne Mubende, omuntu akwata ekkubo eryo bw'otuuka e Bulenga osala ku ssala. Osala ku ssala era okkiriza okuzigatta. Ng'oli Bulenga awo ozisalako era okkiriza okuzigatta. Lwaki? Kubanga kyogenda okutambula distance ya safari. Ogenda Fort Portal, ogenda Kasese, bw'otuuka e Bulenga osala ku ssala. Waliwo abalowooza nti olina okutambula ekitundu ekyenkana safari, kati tutuuse wa banne tuuse Mityana nti mulamu mute kati Mityana tusaleko nti tutuuse okusalako nti nedda. Kasobeera nga gy'ogenda okutambula kiyitibwa safari. Bw'ofuluma mu kitundu mw'owangaalira awo okkirizibwa okusalako. Bw'oba ogenda kuli Masaka bw'otuuka e Kyengera okkiriza okusalako. Bw'oba ogenda Jjinja bw'otuuka e Bweyogerere Kireka awo okkiriza okusalako. Lwaki? Ofulumye mu Kampala. Ogenda saidi ye tugambe ludda wa Kayunga bw'otuuka e Gayaza okkiriza okusalako. Bw'otuuka ludda wa ofulumye mu Kawempe waliwo ebifo ebiri awo Maganjo Kagoma ludda okkiriza okusala ku ssala. Okkirizibwa okubeera nga osala ku ssala. Oli Nansana ogenda ku saidi ya Hoima okkiriza okusala ku ssala. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti nno omuntu bw'afuluma mu kitundu mw'awangaalira aba akkiriziddwa okubeera nga asala ku ssala. Nga tonnafuluma mu kitundu mw'owangaalira tosala ku ssala wadde okugigatta okuggyako mu mbeera y'obubwase gye tulabye. Kaakati kino omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bw'atyo byakikola bwennyini mu hadithi Anas bin Malik. Ne tutafuna bujulizi bulala bwonna nga nabbi yazigattako essala ng'agenda kutambula n'azigatta, wadde okubeera nti yasalako essala ng'akyali mu kitundu mwali ng'agenda kutambula. Tiyazisalako wadde zigatta. Ne tugambe tukkirizibwa okuzigatta singa wabaawo obwannaakola nti amma okuzisalako nedda. Singa wabaawo obwannaakola nti nga buli bwenkulaze ng'ogenda kutambula basi egenda kuwa mwakwaganya okkiriza okuzigatta wadde ng'okyali ku kitundu kw'owangaalira. Amma okuzisalako nedda kubanga okusalako kuteekeddwa okubeera ng'oli mu safaari. Obujulizi bwa kino obulala ye aya y'Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala likirya bulungi. Allah yagamba nti wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Allah yagamba nti bwe muba mugenda okutambula fa idha darabtum fil ardi aw wa idha darabtum fil ardi, bwe muba mugenda okutambula bwe mbeera mufulumye mu kitundu musonyo katono birowoozo mbadde sibitaddeeyo nga nzivunula wano. Bwe mbeera mufulumye mu kitundu mwe muwangaalira kye kiyitibwa ad-darubu fil ard. Abawarabu mu lulimi Oluwarabu bwe babeera bategeeza nti bafulumye ekitundu mwe bawangaalira batandise safaari bayigidde mu kitundu ekirala ekitandikirwakawo eky'omuliraano kiyitibwa ad-darubu fil ardi. Kati ako kakwakulizo katya? Wulira Allah bw'agambe wa idha darabtum fil ardi, bwe mubeera eno wa idha eno gy'owulidde sharut kakwakulizo. Otegeera otya nti kakwakulizo? Olwa jawaabu sharut erifa ujogenda okuwulya wali fa falaysa alaykum junahun. Efa ujowulidde bagiyita waaqi fi jawaabi shart. Falaysa alaykum junahun kitegeeza nti kano kakwakulizo. Falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati, temuyina mutawaana okubeera nga musala ku ssala. Kitegeeza ki? Akakulizo kano bwe kaba tekaliiwo muyina junah, muyina omusango mba mukoze okubeera nga musala ku ssala. Temukkiriza kubeera nga musala ku ssala. Kati wali kasembeera nga mufulumye mu kitundu muwangaalira darabtum fil ardi, junah evuddewo, omutawaana guvuddewo, omusango guvuddewo, kunenyezebwa kuvuddewo. Laysa alaykum junah. Kandoze kitegerekese bulungi nga Allah bwe gamba fa idha nsalakha al ashhurul hurum faqtulul mushrikin. Efa ujowulidde emyezi egy'emizo bwe giggwako awo mulwanyise abashiriku. Mulwanyise abashiriku. Ezo ayati za jihadi. Mulwanyise abashiriku. Faqtul kitegeeza bwe giba gikyaliko temukikola. Lwaki? Kubanga Allah alaze idha kakwakulizo insalakha al ashhurul hurum kati faqtulu. Efa unajja jawaabu ya shart. Kakati ono Allah atugambye wa idha darabtum fil ardi, bwe mubeera mutandise safari, bwe mubeera mufulumye mu kitundu gwe muwangaalira
falaisa alaykum junahun an taqsuru min as-salah aw tumina mutana kuberanga masala ku sala kati umbira mfulumye mu kitundu muwangalira mutandise kitundu ekiracho nekikiriraanye awo kyonna ekyalo kuva bwoba oyingidde ku kyalo ekikibbiridde awo nyini bwoba oyagalisaza okusala ku sala guli ku kitundu ekyo nyini okutandikirawo genda yonna gyogenda mu safari okkiriza tuwali mutawaana falaisa alaykum junahun an taqsuru min as-sala kandoze biidhnillahi subhanahu wa ta'ala kitegerekese bulungi waffaka Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda alhamdulillahi rabbil alamin.